Thank you so much, guys, for watching. My name is Morris Jordan's Kawesa, straight out of Mark Entertainment. Thank you so much for watching. Oriku Morris Jordan's K Media. Mama wabana munamasaka gamba mama gamba singa gamba jaja. To the fine boys already in the building. Ali muchizimba kubera ngate akwa. Ndine fine girl. Bamita Shadia kawawemu. Ninamuyadde. Ndawe inechikusiwa kyogere Ndaba bibadde njagala kwebaza we bali kujja kunchalirako we bali kusulira mwoyo nondowoozaako bambirojja nondabako. Thank you very much. Ekisangika. Thank you so much. Thank you. I know I won't take this for granted. I'm so appreciative. Thank you. Wabula yangoge ndoli akatoboko katikireka kawuze But we thank you our customers. Thank you so much akubiranga muwagidde zo makeup studio. Banenge so bakastoma bali abakuwagidde nga tonnayita balala nsabo yogereko nabo banange bakastoma bange bonna abatandika batandika naffe mbebaliza ddala nyinyi mwebale ddala. I know kyemukola si kyangu bangi nnyo ba makeup abakola eyo emirimu emirungi maybe okusinga kujjaffe maybe nga tubasinganako ne musalawo ne mujja wano ekyanja mwebale nnyo kyemukola kyekisinga obulungi. I love you all. No togere Shadia action ne water sky olaba bumuteeka ku nga ku kibegabe gaawo oji funa bulungi shot awo ati Shadia gundi yone gundi yajja bakasoma baffe mayi bakasoma abo balaba bantu balungi nnyo and we appreciate their support. Nenga bwagambye nti mu mirimu gyonna muba mu challenges nga tetunasiibula kuba waliwo omuntu kati ng'asobola okulaba yesu nti wakola makeup era gwokola ng'alaba etambula bulungi. Challenges kizoosanze mu mulimu gwa makeup? Nga bwe nagambye challenges singa obungi esinga okutawaanya ennyo y'okuba nti abantu batuluma ssente ddala mikolo egyo oli naabanga yasasulako notuuka okumusaba balance nga tayagala mukuwa. Challenge ey'okubiri kuba nti abantu bakwata budde bakwatira ddala budde olina embanga mwa programs ekirala n'akyusa. Challenge endala gye tusanga omuntu nga yabookinga nagamba ogenda kukolako ku ye ne metron we yekka n'otuukawo ne bakola kati natandika okugamba mbambi nyamba soko mpisizemuko bamaizi ng'atayina amaizi nga mukaaga by the way ekyo kintu kijja ng'ayina amaizi nga mukaaga ng'ate naye ayagala obakoleko bulungi naye ng'ate tagenda kusasulako right. Ajja n'akugamba nti nkubookings ogenda kukola kunze ne metron n'otuuka ate n'atandika okubeera ng'agamba omukolereko ne bamaizi mba nemperekeze kitegeera naye nga teyasasulira bakolako ate ng'ayagala ye kusanga kubanga omuntu osimbudde oligenda ku location y'omuntu naye n'oba ng'olinawo otuuse ng'oli stack ng'omukubira amasimu nga takwata ng'oli awo oli stack tomanyi wakudda tomanyi kyakukola at least kale tukitegeera tuusa abagole babeera up and down esimu ofuna gw'ogikwasa nti I'm expecting this person waba akubye ennyamba omulagirireko naye oyinza okukuba essimu y'omuntu okumala 1 hour ng'oli awo okunkumala paka lwakujjukira n'alyoka addamu n'akukubira naye nga tonyiige tuokole ki omukolo olwedde wagukkiriza emikono gijja okusound sorry so ensonga eri gyoyogedde bannaye kanjiddemu mu kamera nze kennyini amanyi abantu waliwo omuntu nga ye akirabanga ekitono naye nga kuggwe nannyini kinene ate mulekeraawo bannaye mulekeraawo okulaba akantu ng'okalabanga akatono tewali kintu kitono kati akubuulidde nagamba mbuno nti client ajja nagamba n'akupangisa agiddemu ensonga eyo wekka ng'eyokubanga n'akwongerako ba extra bali omuntu ajja tugeze agambye nti ayagala okuleko ye ne metron we nga ye omugole ne metron nasasula package nga yayiye yekka na metron n'otuukawo ng'alina bamaids banamperekeze ng'alina abawala abanga mukaaga oba obwana baki kyonna ng'ate ayagala nabo bakola nga bonna oyagala abayiseeko nti nyamba Jessica makeup katono munaawo akakali simple ke kaliwaawo
akali simple era nsonga lwaki mba nkugambye ongambe nga mukyali manya abantu b'entambula nabo oba ongambye nti oyagala gwe ne maid wo z'omunze mba mmala okitegeera naye bw'ongamba nti kuliko abantu abalala manya nti nja kujja n'abalala abanyamba kubali nga bw'olaba ettiimu yange bweriwo era batuuka ne batuyambako tukwasaganya ffenna ne kuggwa mangu naye n'otuuka ng'ate mwategeeraganya abantu babiri bokka ng'ate ayagala ne bali abalala bonna bakoleko n'omugamba munaye budde temumala kansooke nkole ku ggwe naye oluusi bamanyi n'okugamba oba toyagala kukola kuba alina ngendeka bannange kiba kinene bannange kati nyina omugole sigenda mwogera linnya nagendayo netumukolako yasooka mu church yasooka mu saluni rather kuba yali angambye yalina saluni ye wagenda okukolera ne mulinda ate nga nasuzeewo ne mulinda mala okumulinda yatuuka ssaawa ze zayagala ntandika omukolako kuba olwedde obudde bugeza alina okugenda mu church ate agamba ne metro mukole kate nga ye yangamba ayagala mukoleko ye nga nemugamba naye ate njagala sooka kola ku sooka ogende mu church nkuwe n'obudde oveeyo ng'onaawe olabika bulungi bw'oba toyagala kukola ku metroni wange bireke naye nga programu yaliko ye yekka nga metron yakugambye alina omulala agenda omukolako ate n'otukayo tufuula ababi naye nga kyovula tuteekawo communication eyo esooka tutegeeragane nawe osasula ekintu ky'osiimye kyolaba nti kyenja okuwa era nga kyenja okuwa konze sikyusa kyesazeewo okuwa era kye mbangenda okuwa njagala n'okola ku bantu bo gw'ate olage nti onyiize naye nga nange nina ensonga saagala kuwa bali budde nga gwe omugole sinnakuwa budde bali mbakoleko ate olabe nga banyumye nnyo singa ggwe kubanga bomba wadde obudde kati kansooke mpe ggwe maini ate ne woŋŋamba nti mbakoleko ng'obudde tebumala naye kaa sijja kusobola kiba eri ggwe kuba waŋŋamba nkubuuza oyagala nkole ki nkole kuba mmeka abalala olina abana abakolako oliwo omukyajja n'agamba nti njagala okole ku nze bali abalala balina abana abakolako nemanya no mu mutwe nenteekamu ggwe wekka nemanya n'obudde bwange nemanya nti ntambula nanze kasetaaga ttiimu yange ejja kusigala yeekole ku balala eyo nno nsonga boyi ekuba ku ggumba ekuba ku mutima naye tusaba abaklayenti baffe endowooza ensonga mugitegeddeeyo mutuyambe mugikyuseemu bwe banga ngenda kukola ku ggwe wekka ngamba ogenda kukola ku ggwe era nange ntuukaawo nga Shaddy agenda kukola ku ggwe wekka wekyamazima trust me ne bwaba ggwe omugole nga gwe afunye client n'agamba nti ogenda kukola ku nze nzekka n'otuukayo n'akuwa abantu abalala ne bwakwongeramu omuntu omulala omu ekyamazima toyinza sigala kyekimu lwakuba nti bo bamanyi nti munnaye naddala kati nga mwe ba public figures nti temunyiiga tunyiiga ate gw'onyiiga ne bakufuula nti gwe mubi naye nga bakyeteekemu nabo bakikole mulisoyimirira ku muntu n'omukolako omugongo ne gukuluma nga tolina kyewalidde ng'osazeewo omuwa obudde ninakulaga nti she does not appreciate naye it is okay, that is the world though bino tubyogerako nga just tusaba mukyuseemu waliwo challenges tetutulazigamba abantu tebazimanyi tebabitegeera gwiroberayo nekikunyiga wekka nosirika nokita n'ogenda awantu ng'olusi oba toyina na mmotoka okozeseza booda n'otukanga akafufu kakubye bulungi naye ng'olina okuguma naye ng'olina okukola kubanga kyewasalawo okukola naye kati mundeke kale nzije nkole ekyo kyennyini kyewaŋŋambye okukola simanyi enfufu yankuba simanya booda ebyo byange because it's my job naye kantuuke nkole kyewaŋŋambye nti kyenina okukola enjagala kyokka. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out of Romantic Entertainment. Jordan Kawesa. Hey, when tuwakuwete tuwaweza. Roni walio gambani. Roni nalingamba producer. Roni ali producer. Roni ali producer yakube ngome eyo. Kati bekuimba bibira mudala. Kanange soke mbalo kukola ko lugamba. Yokuimba nina yakanyija akapya. Bakayita oli mulungi. Wamne muka verse mayi bobokola kino ekintu nawe okinyumirwa muka verse akanyumira kanga koyimbire twabo bono okanyumirwa she zijukira lulimbi sera bya corona nga sisobola vuga kamoto kachibina oli wala ndi wala nga tetwefuna kuba kafana nyingo bigula kabina nakabanga ninganga mpa abana
be friends, me tell them doing better. Let's go. Wereto mukono nze ntekeko empeta atoti oline sita atalina nyota kuchokoza wano kango okufuluma bajja kabba mwe nenga kitufu amba bagambe bajja kabba tuja kumoro Jordan's Kawesa straight out Almark Entertainment bamta Morris Jordan's K Media nino mchala Shadia ne Shadia so compare intro yo ni nabanange kozinga yagala njiya okwe ba intro so kompe mwe yo kopyo kuyonda be. Thank you so much, guys, for watching. My name is Morris Jordan's Kawesa, straight out Almark Entertainment. Thank you so much for watching. Oriku Morris Jordan's K Media. Mama wabana namasaka gamba mama gamba singa gamba jaja. To the fine boys already in the building. Ali muchizimba kubera ngate akwa. Ndine fine girl. Bamita Shadia kawawemu. Ninamuyadde. Ninamuyadde. Fikalubye. Woo! Fikalubye. Mwe dawa Shadia to intro. Shadia to intro. Kale to outro. Anange. Kale ndabanga yizo mtanyuma nyonge. Jikwe tujulire. Nga mpulire. Nga mpulire sonye mpulira nekije kitali sokunuma. Okay guys, okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. Kenda kuba outro. To outro. Galao. Thank you so much for watching. Mwebale kubanga mugumikiriza ne mulaba sheno. Mwebale kutwagala, mwebale kutuwagira. So Makeup and Beyond tuteke waggulu kwa byekola birungi social media ginonye subscribing ku Morris Jordan's Kawesa YouTube channel. Tolabanga tuna subscribing kabelo katekengako ofune ebibera bijja. Yes, but tunonyeko contacts kweziri tusangibwa wano ku US Mall Chanja level 2. Uba wakava mu elevator bwe batubanga wakava ku madala fetu soka uba watusedda katukuwa services singa obulonje contacts mutunonye tetulina buzibu tubuki nyengo budde bukyali tujje tubakoleko tetulina buzibu tetulina tabbu tujja kubaweereza nenga mbagala nnyo etimu yange yonna ebaagala nnyo. Bye bye. I love ciao. Yanena kati tunasubula. Waliwo abawala obama lotekako lipstick. Tebaja. Akola. Awobero blendinga. Bagita blending. Katula lipstick ikono gweni nayi. Olaba nti red ne si red ono na yaka. It is red maroon. Kati waliwo ko sosa ko wansi wano we wati. Ni red abali black ali bright lotekako. Kati okumuko wayo ati obero blendinga aberenga talaga line wawaita. Ntosobola kwawula nti maroon akoma wano nti oyo red ali light atandikira wano kati kyekyo tuba tukola obeera omukuba ne oba okoze lipstick yenayina obanga okoze ka nude obeera okuba blending. Lwaki abakyala bemala oteekako lipstick bati baagala kwogera bulungi naawe nedda tuba tuwogera kati tuli mu kwogera yabatanamumanyira yateekako lipstick ngayogera yateekako lipstick waliyo empewo sijja mwogera kati mwifo kyogamba empewo enfuuwa nga tayagala gattamiwa yagamba lipstick itanakala birimu neokumanyira nebintu sibyangu olaba lwaki temujja nemubuuza ku bantu nyina abaana abalungi naye batya kamera so beautiful naye batya they are so beautiful obale kubeera n'abakozi abalina empisa bwentuse bambi banyaniza bulungi. They welcome you so much bambi. Thank you so much. Thank you so much. Kale bwetutyo tubadde ku Morris Jordan's K Media. My name is Morris Jordan's Kawesa. Until we meet again. Ciao. Shadia aba omuntu nga ali bweru nga ali wala obanga ne bwataba wala ne baba ali muno nga ayagala kubeera nga awagira Shadia Fashions kuba trust me or not these people outside oba ne bana abali muno waliwo kira watukanga ayagala wakiri fani abeeko kamuwa sorry omuzannyi we abeeko kamuwa fani awaka fani nenga talina waayita so kati abagala okusupportinga Zoo Makeup and Fashions and beyond bakola batya ku social media platforms zaffe kweziri Zoo Makeup and Beyond ne contacts zaffe mpozi wano basomerako ku namba ya Mutola eri osobola tukubira direct oba ne ku WhatsApp 0705
69 33 Okay. 78. All right. Jide mu Luganda Shadia. It is not musanvu noti noti eyo noti musanvu noti ttaano nkaga mu mwenda asatu mu ssatu musanvu munaana. Wow, nice. Yes. Eriemu yokka tulina ne ya MTN, tulina n'ennamba endala ya MTN naye eri ku WhatsApp. Eri 0767 156 115. Ejjidde mu Luganda eri noti musanvu mukaaga musanvu emu ttaano mukaaga emu ttaano. Bebazu Makeup Studio and Beyond. All right. Makeup and Beyond. Okay. Tukyali ku Morris Jordan's K Media ndino omukyala Shadia ate nako olwaliro bwe tuwadde oba oliawo tujja kumuzza abeere nga ate ayongera okutuwa ebirala. Shadia olina tukyali ku Zoo Makeup and Beyond wano ekyanja ewa Shadia babayita Shadibe Fashions. Ndina abakozi omanyi baboss ebiseera ebisinga tulugumya abakozi. How are you? I'm fine. Uli wote? Ndibulungi. Webalikola makeup. Kale sibalekisiru. Webalikola emirimu bannange. Tugikola tugitambuza. Manyi babosi abaseera ebisinga bwe bateeka abakozi mu business. Bosi bw'atabaawo mukola bye mwagala. Tukola bulungi, tuli dedicated. Banafa atutwala bulungi. Okay. So naffe emirimu tugituukiriza bulungi. Webali bakuyita? Bakuyita Zubeda. Zubeda byantalo. Nabatanzi. Bwe byantalo. Bya mirembe. Tumanyi Zubeda byantalo. Zubeda bya mirembe si byantalo. Zubeda bya mirembe. Kale onye kuranga okola. Oyi. Akalowoozi nga katono nnyo. I'm good, how are you? You are good. Nula mu kamera, you are good. I'm good. We balikola. Temufunamu ntalo non atotudde. Zubeda ndowooza olaba bya ntalo. Kati ye abadde atudde ng'ate. Wagambye oli Zubeda bya mirembe. Bya mirembe. Kati temufunamu ntalo non. Kati wamma twekuba akaama. Babosi abo ebiseera ebisinga batulugunya abakozi. Agenze taliwo. Akiridde n'agenda avuze agenze. Amakuyisa ate bosi. Bosi bange tabadde mubi mukyala mulungi mukakamu si mubi ddala. Mukyala mukakamu. Amanya gaffe. Bampita Jolly Andinda. Julian Andinda. Jolly Andinda. Jolly Andinda babagira ki? Bedira ki? Ebimanyi mu Luganda. Ebimanyi mu Luganda? Obimanyi mu Lunyankole? Yes. Kati bedira ki? N'abashambo ne bazira ekirra. Yongerako ku ddoboozi. N'abashambo ne bazira ekirra. N'abashambo ne bazira ekihurura. Kati ekihurura mu Luganda kye kiyiwa. Kati kitegeeza weddira mazzi ga kisasi. Nedda. Neddira ennyumba nga yajja. Then gwe n'olinyamu ekigere kiba kibi. Weddira nnyumba nga yajja omuliro. Yes. Kati gwe bw'olinnyamu ekigere kiba kibi gwe agyeddira. Kitegeeza gwe ennyumba eziyidde totawaana gendayo. Olinnyamu ekigere kiba kibi weddira ekyo. Naye oli Munyankole? Ndi Munyankole. Naye tolaba nga Abanyankole mwe mwali mwagala kulya buli kimu kuba kakati ekyo tebakirya ennyumba eyidde tebagirya. Mu Buganda olina kweddira kintu nti oba nte oba ndiga oba mbuzi bye balya n'ogamba nti ennyama y'ekyo sigirya kye neddirya. Lwaki mwe mweddira nnyumba? Ennyumba bagirya? Tebagirya naye kati biri tubirunda bisolo. Kati tubirunda ate tubyeddire. Mulina obbirya? Ndina obbirya. Egamba ta Zoo Makeup and Beyond. Zoo Makeup and Beyond nga bw'ogiraba tuli smart, tuli bayonjo, tuli bakakamu twaniriza abantu, twebaza Katonda oyo atusobosezza. Nammwe tubeebaza okujja ne mutukyalirako bambi mwebale kubanga mubadde mulina bingi ebyokukola naye tubeebaza okutuwa obudde bwammwe. Maama weddira ki? Weddira Lugave. Weddira Lugave? Niye Olugave balulya? Tebalulya. Tebalulya?
ebimu ku bisolo ebibeera mu nsiko ebitaliibwa. Omubala. Omubala. Lwandugwa, lwakatende, lwabirya, lwayoza. Sserukulu lengejja. Tumanyi lunangwira. Mpaka walaako ebbanja liwe. Kale bukyala ne batanzibwa tubadde ku Zoo Makeup and Beyond wano ekyanja na nkukubiriza nti no jangu oberenga okola makeup omulungi olina mbaga olina mukolo olina makeup bichoko bimenye tukola ku bagole tubakolako enviiri hair styling ne tubakolako bridal veiling oli wabanga musiraamu ne tubakolako makeup ne bridal henna then tukola ne photoshoots tukola before wedding photo shoots or pre-wedding shoots, tukola birthday shoots, tukola bridal shower, and all kinds of shoots. Then tukola ne kuba walk-ins. Walk-ins ne appoint bana bajobuza badda ita wao na yengera studio naji. Then the appointments tuzi handlinga. All right, tubadde ne Zoo Makeup and Beyond. Dr. Morris Jordan Skawesa, State Arta, Aromatic Entertainment, the number one fine boy. Tell your mama, tell your baba, tell everyone that the fine boy in the building. Thank you so much. I love you until we meet next.